Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalo andaba ku TV eno tukusaako obubaka buno obuva mu Yokaana 15:14. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti muli mikwano gyange bwe mukola ebyo bye mbalagira. Engeri gye tugenda okubeera mu mikwano gya Yesu nga tukola ebyo Yesu byayagala byatulagira. Bw'atugamba nti tukole bwe tuti nga tukola. Buli bwe tukola tuba n'obukakafu nti tujja kusobola okusikira obulamu obutaggwaawo, kubanga ebisumulizo eby'eggulu yabiina n'ebyemagombe yabiina yagenda otujja mu ntaana. Kale olw'ensonga eyo abaagalwa tufube okulaba ng'obulamu bwaffe tubuwaayo gy'ali, y'engeri gye tujja okubeeramu abawanguzi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kwaniriza nnyo mu ngeri ey'enjawulo omuwuliriza waffe atudde mu ddiiro lyo makya ga leero nate okutwegattako nga bulijjo nga tuli mu puroguramu yaffe eno ensulo y'enkya. Twebaza Mukama akukuumye okuyisa mu kiro ate naffe atuwadde omukisa wano ku 3 ABN television okuba nga tukutuusaako puroguramu eno. Nze ali naawe makya ga leero era nze Bavuma Frank nga ndi mukadde w'ekkanisa eya Seventh Day Adventist Central Church e Makerere awo ku Gaddafi Road ng'okkirira ekipande kinene okiraba awo Kampala Central Church. Awo nno we tusinziza. Twagala okwebaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde ate okuweereza okusanga awo mu ddiiro lyo n'oba ng'otuwuliriza. Katwebaze Mukama olw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Omutukuvu Yesu, abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala batudde mu madiiro gaabwe, naffe tuli wano olw'okuweereza. Mwoyo omutukuvu eyaluŋŋamya ekyawandiikibwa tusaba naffe akke muffe atuluŋŋamya amakya ga leero ng'ate tuyiga ekigambo ekyo nga tumaze okukiyiga kikole amakulu mu bulamu bwaffe. Tuvuke ab'enjawulo okutandikira ddala mu bulamu bwaffe kinnoomu, okugenda mu maka gaffe, mu mirimu gye tubeera ate ne mu community. Saakyo n'okwagala kubeere wamu naffe tuluŋŋamye mu buli mbeera yonna mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nga kiriko omutwe ogugamba nti okuzuula zaabu ne ffeeza. Okuzuula zaabu ne ffeeza kw'okuba ebyo bya bugagga abantu bangi baali byagadde. Nakolerako ekkalamoji eri naye ng'omuntu asobola okujja n'abafere n'agamba nina zaabu, kubanga nga bwe mukimanyi bannayuganda mukimanyi nti ekkalamoja ebimu ku bifo ebirimu zaabu ekkalamoja, naye ng'ajja n'agamba nina zaabu akulagirako wano katono n'azzaayo mu nsawo ye onoogula kati n'alyoka akutandikira awo. Naye amakya ga leero tetwogera ku zaabu oyo ow'ekkalamoja, tugenda kuzuula kye twogerako kubanga tugambye nti okuzuula zaabu ne ffeeza. Mu bufunze tusobola okugamba nti okuzuula eky'obugagga. Ekyawandiikibwa kyaffe ekigenda okutuluŋŋamya nga tuyiga leero kiva mu Zabbuli ey'e19, Zabbuli 19 olunyiriri lwa 18.
mukwano gwange bw'oba otuuseeyo naawe awuliriza nzikiriza nsome. Olunyiri lugamba bwe luti, onzibula amaaso gange ndabe eby'ekitalo ebiva mu mateeka go. Kankiddemu, onzibula amaaso gange ndabe eby'ekitalo ebiva mu mateeka go. Dawudi n'asaba ng'agamba Mukama nti amuzibula amaaso alabe ebiva mu mateeka ge. Kye tugenda okuyigako leero, naye tugenda okukimaliriza. Njagala mukwano gwange atulaba naawe obeere ng'osabye Mukama akuzibula amaaso, oba tugenda okukimaliriza ng'amaaso gange naawe gazibuse ate mu ngeri ey'enjawulo tusobole okutegeera ekyobugagga kye tugenda okulaba amakya ga leero. N'olw'ensonga eyo nsaba ompulirize bulungi, tutwale eddakiika zaffe ntono nga bulijjo tusobole okuba nga tubaako ne kye tuyiga. Mu South Korea eri mu mwaka 2013 bakkiriza pulaani mu kibuga, bakkiriza pulaani ez'ekizimbe ekigenda okuzimbibwa nga kiriko emyaliriro 27. Bw'ogenda waggulu kirina emyaliriro 27 ng'oyambuse. Ekizimbe kino plans bwe bamala okuziyisa, kaŋŋambe City Council yaabwe bwe yamala okuziyisa nga kikkiriziddwa mu pulaani engeri gye kyali kikubiddwamu 2013, jjukira nkugambye kiriko emyaliriro 27 kigenda kubaako. Batandika okukizimba kubanga bamaze ebbanga nga bateekateeka. Oluvannyuma lw'okukikkiriza, kanso ng'ekikkiriza bamaze ebbanga nga bateekateeka matiriya n'akizimba anaavaawa, ne baleeta kino ne baleeta kiri ne baleeta kino. Ekizimbe ekyo ne batandika okukizimba mu 2019. Ekizimbe ekyo kyatandika okuzimbibwa nga matiriyo bamaze okumukuŋŋaanya yenna bamutadde wamu. Era basuubira bakontrakita abakola omulimu ogwo basuubira nti mu 2024 ekizimbe kino kigenda kubaako kijjiddwako engalo era kijja kuba kyanjibwa mu maaso g'ensi yonna. Naye ekizimbe kino omuwandiisi atugamba nti kyekimu ku bizimbe 10 ebigenda okuba nga bya muwendo, ebisinga omuwendo mu nsi yonna. Bakitadde mu bya 10 kubanga waliwo already ebirala bye balaba eby'omulembe, naye bakitadde omwo. Kakati tetumanyi oba kiyinza okukwata ekisooka, ekyokusatu oba oliawo. Naye lwaki mbabuulira ku kizimbe kino? Kirina ebyewuunyisa bye bino. Baakiwa erinnya nti Invisible Power. Invisible Tower erinnya ly'ekizimbe kino, Invisible Tower. Batugamba nti ekizimbe kino bw'onooba gy'oli gwe tosobola kukiraba okuggyako ng'okisemberedde, naye omuntu ali ku kizimbe ekyo asobola okukibeerako n'alaba fuuti okuva awo ekizimbe we kiri, n'alaba fuuti 1,476. Mukwano gwange n'ekyo ekitundu kinene, ng'oli ku kizimbe gwe bw'otunula olaba eri, boogera ku ggwe ng'amaaso go malamu bulungi, naye ne bwe gaba nga galina obuzibu ge gajja okukoma, naye nga vision ennungi ejja kuba esobola okutuuka mu buwanvu obwo. Naye ate ayimiridde ewalako n'ekizimbe kino tasobola kiraba, so bakiyise Invisible Tower. Naye ndowooza ojja kuba osobola okiraba ng'okisemberedde oleme okukitomera. Naye nga bw'oba oli nga bw'onoobeera ababeera mu Kampala nga bw'oyimirira n'ogamba nti eri Mapeera House, ojja kuba ekizimbe kino tosobola kirengera mu ngeri efaanana bw'etyo. Bye byewuunyisa ku kizimbe ekyo. Kakati n'omuwandiisi atugambye wano nti ne Bayibuli yawandiikibwa nga bwe twayize ejjo ku makya. Bayibuli yawandiikibwa ng'erimu ebintu bingi, naye mulimu ebikusike, mulimu ekyobugagga mu Bayibuli eno. Naye ekyobugagga ekyo tukifuna tutya? Kubanga oli agambye bwe tubadde tutunulira ku kizimbe eyo tuvuddeyo kya bugagga kiri awo. Naye kakati abadde ageraageranya nti ekyobugagga ekiri muno kisobola okuba nga kiri invisible. Kyemanya atudde awo ng'oli mukristaayo oyinza okukkiriziganya nange nti ekyobugagga ekiri mu Bayibuli kiri invisible. Naye omuntu bw'osaba Mukama n'akubikkula amaaso, osobola okulaba ekyobugagga ekiri muno. Era amakya ga leero njagala tugende okumaliriza nga tumaze okulaba ngeri ki
gye tunalabamu ekyobugagga kino. Atugambye nti abatamanyi Katonda mu luzungu be bayita ba atheists basomye Bayibuli naye ng'ekigibasomesa kye kino, kusoomooza oba kuchalenjinga bantu balala abagikkiririzaamu. N'asoma n'akubamu ebituli, n'asoma ne basoma okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa n'aba ng'agisomye. Bw'amala okugisoma n'atandika okukubamu ebituli naye nga talina kyategeddemu, kubanga ate waliyo abalala be batugambyeko bagenze mu maaso nga basoma ebyawandiikibwa nga bagenze babisoma okusobola okusoomooza abagikkiririzaamu, naye mu prosesi mu kiseera nga bali basoma basobole okugenda okubuza abalala, Mukama n'abakwatirayo. Kubanga Bayibuli kigambo ekiringa ekiso nti tekisobola kugendera awo ate ne kiddira awo, bwe kigenda kidda n'ebirimba. So abantu abamu bagudde ku mbeera efaanana bwetyo nga bagenza okusoomooza, naye ate waliwo n'abalala Sitaani be yeefunidde nga bo bagamba nti bamanyi nti Katonda gyali naye mu nsi tebakkiriza nti gyali, era bakola ebyo byonna kyannaku nti bakkiriza omulaba bakozesa, bakole ebyo byonna basobole okukkirizisa abantu nti teri maanyi ga njawulo. Naye wano batugambye nti omuntu ng'ayagala okufuna obugagga obwo naddala obuli mu ttaka, obugagga bubeera mu ttaka, ekyo nsonga Katonda yagimanyi, naye ffe katuggyemu ekyokuyiga kyaffe ekyaleero lwaki buli mu ttaka, nti bwe basima ng'oyagala okufuna ekyobugagga osima ebbanga liba ddene, kati nga gold nabagambye eri Karamoja, basima ne bakka mu biko ne bagenda ne wane mubende waali ne basima, naye olusituulira nti ebirombe byababisse kubanga bakola omulimu munene okugenda okubifuna ebintu ebyo. Naye mu prosesi ey'okugenda okugyayo ekyobugagga, muwandiisi atugambye nti oli atuuyana amala ennaku, oluusi amala emyezi, abamu bayinza n'okuweza omwaka ng'asima ekintu kimu, naye bw'akituukako essanyu lyafuna ng'amaze okukituukako bagamba nti lisaanidde. Bw'amala okutuukayo ayinza okukkiriza nti kyansonga nti nasimye ekinnya kino okusobola okutuuka ku kyobugagga kino. N'olw'ensonga eyo mukwano gwange nti ekyobugagga kiri muno mu Bayibuli, naye okukifuna tukola tutya? Wuteekwa okwewaayo okulaba nti osima ekigambo, weteekwa okwewaayo okulaba nti okiyiga ng'okitaddemu amaanyi n'okukkiriza nga bwe twalabye jjo, kubanga jjo twalabye nti bw'osoma Bayibuli ng'osoma fwa nga totaddeemu kukkiriza, toyise Mwoyo Mutukuvu kuluŋŋamya, ogenda kuba omala biseera, oyinza obutafuna kyokola kyewaali agadde kufunamu. Naye ate kitukakatako n'ensonga endala awo nze naawe okusabira abantu abafaanana bwe batyo, kyo njagadde nakyo tukiyiseewo. Omuntu bw'agenda mu Bayibuli n'atandika okugisoma ng'ekigendererwa kye kyakujja kubasoomooza, naye mumusabire. Nabannyonnyoddeko ku musajja kw'okuba ye yagenda okusoma ajje asobole okulwana n'abantu abakkiririza mu Bayibuli, naye agenda okudda engulu ng'ate byagenza okusoma bimukyusizza, agenda okudda nti ate ono abadde ajja okkaayana nabo bulijjo ng'obwongo bwe bukyuse era nga bakola bonna mulimu, batambulira wamu. N'olw'ensonga eyo ekyobugagga kiri wano, naye ekibuuzo ky'enkya ya leero nti tukifunye tutya? Ekyobugagga kino kyo kirabika, naye oteekwa okuba ng'okoledde ebbanga ddene. Tekifaananako na kizimbe kiri kyensobodde okubannyonnyolako ekigenda okuzimbibwa oba ekiri mu kuzimbibwa mu South Korea, nti kyo tekirabika, kya bugagga naye tekirabika, oteekwa kusembera kumpi. Naye ate era osobola okukigeraageranya nti n'ekyobugagga ekiri muno tosobola kitegeera okuggyako ng'okisemberedde. Tosobola kuyimirira wala n'okirengera eri, naye oteekwa era ne Bayibuli kyengezaako okubannyonnyola nti tosobola kufuna kiri mu Bayibuli okuggyako ng'okiwadde obudde n'otuula n'ogikwata n'otandika okugiyitamu n'osaba, oluusi olunyiriri olusoma nno ne wayitawo ebbanga nga terutegeerekeka, naye oba n'okukkiriza kumu nti eyaluŋŋamya olunyiriri olwo ne luteekebwa mu Bayibuli era ajja kuluŋŋamya olunyiriri olwo olutegeere. Naye omuwandiisi atulaze n'agamba nti newankubadde
waliwo ebyobugagga ebyangu ebisobola okusangika. Of course kyewuunyisa okuba bw'oba ogudde ku kyobugagga n'okisanga nga kiri kumpimpi awo. Atuwaddeyo omusajja omu wano, omusajja yali mu Austria mu 2019 yasanga kumpi ewera kilo eya gold. Bagamba nti omusajja oyo yagenda era eyo gye basima ebyobugagga nti naye aba atambula ng'agenze kulambula okubona ku kintu bw'ati ye yakiraba n'alaba nga kilo namba naye teyagitwala kubanga waliwo etteeka mu kifo ekyo nti ekyobugagga ky'osanzeemu okirekamu. Naye ekyali kyewuunyisa mu nsonga eyo obunene obwenkana bwe buti obwa zaabu bwazzeewo butya ne bubeera awo ng'oli tagirabye kubanga ekifo ekyo bwe kikuuma ate ng'olina kusima naye kitegeeza nti waliwo oba oli awo gwe kyaguddeko n'ebirala n'ebirala. Atuwadde n'ekyokulabirako eky'omusajja omulala mu 1975 eyasanga Diamond. Bino nabyo bya muwendo ebimasamasa eri mu ssaza ly'e Kansas mu America. Yalisanga kumpi yali akozesa bwe bayita bu metal detectors ng'akebera. Kati ye akakozesa ali ku mulimu gwe naye n'akeberakebera awo mu bisaaniiko ebiri awo n'asangamu ekyobugagga ekyo. Ekyobugagga nga kyewuunyisa nti Diamond yazza atya mu kifo kino mu ngeri efaanana bw'etyo. Naye ekyokuyiga ekiri mu mbeera eyo omuwandiisi kyayagala otujjirayo ne mu Bayibuli waliwo statements ennyangu okujjamu n'ozipiikingamu. Atuwadde ekyokulabirako n'agamba kati nga mu Yokaana ekisooka essuula ya 4 olunyiriri lwa 8 lugamba nti Katonda kwagala. Olwo buli omu asobola oddutegeera ate bw'olusoma oba oli bw'alwogera osobola oddukwata mangu mu mutwe naye n'okulujjukira kikwanguyira ate nga kyangu kubanga bw'otunuulira Katonda mu bwakatonda bwe gwe n'ogezaako okufumiintiriza olabanga enkola ye yonna yakwagala. Kakati atulaze nti waliwo ebyobugagga ebiri muno ebyangu okusanga naye ate waliwo ebirala ebiri obuziba. Atuwadde ekyokulabirako ekirala nga kiri mu Matayo essuula ya 22 olunyiriri lwa 39 alugamba nti onooyagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala ggwe. Olwo olunyiriri nalwo abantu bangi balumanyi ate balukozesa n'abatakkiriza mu Katonda balugjayo mangu ne bagamba era omuntu bw'aba alina kye yeeyagaliza naye ggwe tolina kwagala kubanga onooyagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala ggwe. Kitegeeza nti etaayi gye neesibye nsobola ogiwa mulirwanaawo wange oba omuntu gwe nsisinkanye kubanga mulirwanaawo y'ani? Omuntu yenna gw'osobola eyeetaaga yabeera mulirwanaawo. Oluusi tuyinza okulowooza nti mulirwana wange gwe boogerako yennyumba enziriridde oba gwe muzigo ogundi ekyemmanga. Mulirwanaawo bw'oba ovuza emmotoka yo ku makya owuliriza naye nga bw'ovaawo ogenda kudduka okwata akapikipiki ow'akabooda akutwale wadde tomanyi gy'abeera oyo afuuse mulirwanaawo. Omuntu gw'ogenda okuyitako ku kkubo wali ng'afunye ekizibu oba azirise oba empale yeeyulise yeetaaga akantu okwebikkako atambula alyoka atuuke gye banaagikolera oyo ye mulirwanaawo kubanga ali mu bwetaavu. Ali ku kkubo eyeetaaga amazzi ag'okunywa sukaali amukendedde mu mubiri embeera n'emutabukako kye yeetaaga obuyambi obwo oyo ye mulirwanaawo gwe boogerako. So wano omunnyonnyozi atugambye nti waliwo ebyawandiikibwa ebyangu okusisinkana n'okutegeera naye abamu ne tubikozesa olw'okweyagaliza naye ng'ate enkola entuufu twalibadde tubikozesa olw'okwongera okuweereza n'okutwala omulimu gwa Mukama mu maaso. So waliwo ebyobugagga muno mu kitabo ebyokusisinkana amangu naye ebyawandiikibwa ebyo ebyangu okutegeera era abantu abasinga ababikozesa tebamanyi nnyo Katonda wadde nga bibayamba okutambulira mu bulamu obwa bulijjo. Ye wali okitegeddeko nti waliwo abantu abatakkiriza mu Katonda naye nga bamanyi nti okugaba kirungi. Bangi nnyo batuwa n'obuyambi naye nga ye bw'omusanga bw'omugamba bwe musisinkana n'omugamba nti leero ngenda kusinza ate bye biki ebyo munnyonnyola you a believer mwe muli bakkiriza kale nze sirina kyenzikiriza manyi ensi yabaawo mu ngeri ey'enjawulo
era ejja kuvaawo mu ngeri enjawulo oba ejja kubeerawo ebbanga lyonna. So ye takkiriza naye ng'ate alina ebikolwa ebirungi ebivaamu. Naye ensonga ekinyusi kiri wano nti mu bintu ebyo bye tusanga amangu mangu tebiriimu bulokozi wadde biyinza okuluŋŋamya obulamu bwaffe okubutambuza okugenda mu maaso. Nga bwe nkugambye nti oli eyasanga zaabu eri mu kirombe gye bamusimira naye nga bamusanze awo kungulu teyamugaggawaza kubanga etteeka eririyo nti tosobola kgenda naye wakaawo okuba omuleka awo n'olabako obulabi n'ogenda. Naye kyali kyewuunyisa kubeera omusajja oyo yawandiikibwako. Noono yamusanga Diamond mu kasasiro awo ng'akozesa metal detector ye, naye ayinza obutagaggawala nnyo kubanga osooka n'okyankalana. Naye kino kyaguddewo kitya oba bandabye nga nkijjawo? So mu mbeera efaanana bwetyo. Naye omuntu ateekwa okuba ng'asalawo okuyiga ekigambo kino ng'asazeewo n'atuula ng'amanyi mulimu ekyobugagga kyakola ki kyanoonya. So si byangu kutegeera ebiri mu Bayibuli muno, naye twetaaga okusaba ne tubeera nga twewonza eri Katonda ne tusaba. Era mukwano gwange ampuliriza amakya ga leero, buli lwofuna akadde ng'ogenze mu mirimu gyo, buli lwofuna akaseera ng'ogenda okuyiga ekigambo, funa akaseera katono nnyo ogambe nti Mukama n'oŋŋamya nga njiga ekigambo kyo osobole okundaga ebyobugagga ebirimu. Ebyobugagga ebiri muno ate si byebyensi nga bye tulabyeko eri ffeeza ne zaabu n'ebirala. Ebyo biggwaawo kubanga era bwe biba biggwaawo tubikozesaako akaseera wano ne bimala ne bituggwako. Naye ne bwe biba tebikuweddeeko, mwe bennyini mumanyi bannaggagga ab'enjawulo abafudde ne baleka obugagga obw'enjawulo ne baleka ebitiibwa eby'enjawulo. So ku bintu bibiri ekimu kibeerawo, kikuggwako n'oddamu n'ofuuka lunkupe. Naye bwe kiba tekikuweddeeko gw'osobola ate okukirekawo ng'ate okikoleredde ebbanga ddene. So twetaaga okubeera abamalirivu okunoonya ekyobugagga ekiri muno. Kyova olaba ng'enteekateeka eno weeri ku TV yaffe eno 3ABN okutandika n'ensulo y'enkya nga tunoonya ekyobugagga kyekiruwa. Era mukwano gwange gwampuliriza togenda kusigala kyekimu olw'okusalawo okwo kwe wakola okuteekako omukutu gw'otaddeko amakya ga leero n'oba ng'otunula n'oba ng'oyiga nga bwe tusoma ennyiriri ate nga bw'ogoberera waliwo ekigenda okubeerawo mu bulamu bwo. Bwe bugagga buli Abaganda bwe baliisa obwensibo nti obugagga obwo tebuggwaawo oba weetwalidde ekyobugagga ekigenda okufuula ow'enjawulo mu bulamu buno. Naye ng'ate ne bwe buba buweddewo olina ekyobugagga kiri. Olunaku olwasoose twayiga nti waliwo ebyobugagga ebiyinza okutuyamba okutambula nga Mukama bw'ayagala. Naye ekyobugagga ekimu oba ekisinga ye Bayibuli eno mwe muli byonna bye twetaaga okubeera abantu ab'enjawulo. So njagala okusaba amakya ga leero Mukama akuluŋŋamye ng'okola okusalawo okukwata engabo yaffe eno ye Bayibuli, oweeyo obudde osalewo nga tekiri accidento nga bw'ogamba nti okedde ne wabaawo ayigiriza n'okwata ekitabo n'otandika okugoberera. Naye osalewo mu ngeri ey'enjawulo ogambe nti ŋŋenda kusoma olw'okuyiga bye neetaaga okuyiga, ŋŋenda kusoma ebyokuyiga bye neetaaga okuyiga ate ng'omanyi ne we biri. Bagambye nti ebimu si byangu kubanga era Peter akyogerako nti waliwo ebintu ebimu ebyawandiikirwa mu Bayibuli muno naye nga si byangu. Era nga tumaliriza njagala kubawaayo olunyiriri lumu luli mu Peetero ekyokubiri essuula ya 3 olunyiriri lwa 16. Peetero ekyokubiri essuula ya 3 olunyiriri lwa 16 bwe ndutuukako ngenda kusoma. Agamba bw'ati: era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu zo omuli ebimu ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu
n'abatali banywevu. Kakati wano nga nkyakomyawo agezaako Peter okutunnyonnyola nti waliwo ebintu bingi ebiri mu Bayibuli ebizibu okutegeera. Naye kyenjagala tunnyuke nakyo amakya ga leero nti ebizibu ebyo tugenda binnyonnyoka tutya. Twetaaga okuwaayo obudde. Twetaaga okuwaayo obudde ne tubiyiga. Ekisooka ne tusaba Mukama atuluŋŋamye. Ekyokubiri ne tubeera mu mbeera oboolyawo ensirifu ne tumanya nti kaŋŋende njiga ekigambo kino kikola enjawulo. Tulabye teweerabira omulamwa gwaffe nti okuzuula ekyobugagga. Ekyobugagga kye kigenda okufuula omuntu ow'enjawulo mu bulamu kati mwe tutambulira. Abantu bakulabe nga beewuunya naye gundi ono ye atanyiiga abeera atya. Kumbe obulamu bwo bufugibwa Mwoyo Mutukuvu waddidde omukono gwo n'oguteeka mu mukono gwa Mukama nga bwe twalabye ku lunaku olwasoose. Ate ekyokubiri n'oddira ng'obulamu bwo buluŋŋamizibwa kusaba. Ekyo nakyo ne kikuyamba okusobola okubeera ow'enjawulo. Naye ate ku nkomerero olwo ne tulyoka tusikira obulamu obugenda okujja obutaggwaawo nze naawe bwe tulina okubeeramu. Mukwano gwange abadde awuliriza obulamu bwe nkwagaliza era nga tonnagenda mu mirimu gy'olwaleero nkwebaza kubanga otwegasseeko okuba nga tuyiga ebigambo bino era katwebaze. Omutukuvu Kitaffe ow'ekisa tukwebaza kubanga mu kisa kyo n'okwagala kwo mw'otukuumidde n'otuyisa mu kiro kino. Ate otuwadde omukisa okukeerera mu pulogulaamu yaffe ensulo y'enkya mwe tuyigira ebigambo ebinaatufuula ab'enjawulo ebinaakola amakulu mu bulamu bwaffe. Tuyambe nno tusobole okuzuula ekyobugagga kituyamba okutambula ng'abantu abalina amagezi mu bulamu buno obw'ensi ate kituteeketeeke n'olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Tugabirire abantu bubawe omukisa ku mirimu gyabwe gye bagenza okukola. Ziyize enkwe z'omulabe Sitaani eziyinza okuleeta obubenje n'ebizibu eby'enjawulo. Obatambuze n'emirembe ate nga badda mu maka gaabwe ng'emirimu bagimaliriza. Kuno kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnyera y'Omwana we Tukuvu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.